ng'ogyeko lw'omanyi olw'amasasi olw'okunzita. Ne waliwo sitaani lwe yannumba. Naye saatya era nagenda nnyina emitima ebiri. Oba mitima nedda birowoozo. Ba emitima ebiri tegikkirizibwa. Nagenda nnyina ebirowoozo bya mirundi ebiri. Tibwenvaayo ngenda kuba ntuukiriza ekyo Mukama kye yantuma okukola. Bwe banaaba bansibye Katonda saavisi anaaba ajagala mu kkomera. Nali nangiridde nga tugenda kuwaayo abaana. Sunday service nga y'amaanyi nnyo. Lwali Lwakutaano ne banteeka mu kaguli. Olwali Lwakutaano ne banteeka mu kaguli. Nayimirira mu kaguli wano ne Susan nayimirira awo. Ne batandika otusomera emisango tetubbanga tetuttanga tina kye twali tukoze. Naye twagenda tukanyiza nti bwe batusiba buli omu gy'agenza abuulire enjiri. Bwe banaaba tebatusibye tujja kubeera ku kituuti tubuulire enjiri. Lwali luzibu okusinga bw'olowooza. Era abeesunga okutusiba bajja bamanyi tewali kisobola kukyuka. Tuteeka okusula mu kkomera nga bafa kimu. Sunday service tuleme kubeera ku Kanani. Era nga bakimanyi kubanga nyina emikwano, nyina abantu abammanyi waakiri balinzijjayo ku Mande naye ng'Olwokutaano n'Olwomukaaga ne Sande mbadde mu kkomera. Nange neewuunya bwewuunya Katonda nga tanjagadde kugenda gibuulira mu kkomera. Neewuunya bwewuunya. Neewuunya bwewuunya. Ndabye omulabe nga ntambulirako okusinga bolooza paka lwe yankuba amasasi. Naye ndeese bujulizi obwo kukugamba nti bw'oba osazeewo okukolera Katonda, Katonda agenda kukukuuma mu ngeri ey'enjawulo.